Mwasuze mutya, musiibye mutya ba comrades mwenna, Abannayuganda mwenna muli mutya gye muli, naddala abaagala enkyukakyuka, naddala abagoberera ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Amannya n'eddoboozi mpitibwa Olivia Katende, Olivia wammwe. Olwaleero nzize okwogera ku nsonga nnyingi mu Bwakabaka bwaffe ne Uganda yonna. Mbasaba mwenna ba comrades, bw'olaba ensonga zino ng'oziwulidde mukwano tozituulira, just kwata bukwasi video ogisharinge ogyongereyo abatagiwulidde asobole okumanya ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Tosirikira bintu by'oba owulidde kubanga waliwo ababeera batabimanyi nga bo tebamanyi oba bitambula bitya. Mbasaba ba comrades mwenna sharinga, commentinga, subscribe my YouTube channel Olivia Katende tusobole okuba nga tutambula ffenna. Baganda bange, ndi mukazi Muganda eyeddira olugave, muzzukulu wa Ndugwa. Ekyo kyo sigenda kwekweka, sigenda kulekayo kukyogera, sigenda kulekayo kutegeeza abantu ki kyendi ate era nga tekinswaza. Ne bwe ntuuka ng'obudde buno mu Bwakabaka bwa Buganda ebitambuliramu ng'ababimanyi abakulu abasobola okubitubuulira baatya, baasirika, baagaana okwogera, kimmalamu amaanyi. Emyezi egiyise, myezi ng'ebiri kati, gumu kitundu ku ebiri egiyiseewo nga Ssaabasajja Kabaka akomyewo. Myezi 3 giri eri, gyo twagimalako nga tubanja Ssaabasajja Kabaka zinnaku 9 nga tubanja Ssaabasajja Kabaka ku makya, mu ttuntu n'olweggulo, n'ekiro twebaka tumubanjizza. Mukama n'atusobozesa Ssaabasajja Kabaka n'akomawo. Excuse me. Baganda bange mwenna, Ssaabasajja Kabaka n'akomawo. Mabegako awo twali tuli myezi ng'ebiri, ab'olukiiko baavaayo ne bateekawo embeera ebanja Ssaabasajja Kabaka. Abamu ne basaba nti ffe ng'abalina obusobozi tusobola okugenda okulaba ku Ssaabasajja Kabaka, kubanga tulina obusobozi obusobola okugenda okumulaba, tuyina ssente ezisobola okututambuza, musobola okutulagirira gy'ali. Mayiga yakombako erima n'agamba nti ennyonyi teziibulwa ekifo. Munnange ne tukikuba ne tukibeerako. Mayiga abataka baffe mwenna n'ab'olukiiko, Ssaabasajja Kabaka yakomawo ne bamuwambira mu lubiri lwe e Buddu, mu lubiri lw'e Rukoni. Ne bamuwambira eyo. Nagezaako okukyogera, abantu abamu ne baŋŋamba nedda. Ekituufu nga nze nkiraba Ssaabasajja Kabaka alabika n'eyo mu lubiri olw'Enkoni, alabika nga muwambe. Anti tulinda buli kimu tukifunire walala. Omanyi ffe tulina amawulire tugajja. Era Katikkiro yamaze kukakasa, Katikkiro Lumbuye yamaze kukakasa nti ekituufu Kabaka muwambe ali mu lubiri lw'Enkoni. Naye nze mbuuza, bataka mmwe abalimu empeka emera, lwaki temuteekawo embeera? Lwaki babasirisa okutuuka awo? Lwaki babazannyirako okutuuka awo? Lwaki babazannyisa okutuuka ku ttuluba eryo ery'okuba nti nno temulina boogerero? Lwaki Mayiga abamanyiira okutuuka ku sseeryo nga temusobola kulaba wadde empologoma yammwe? Mwatikkira ki? Jjajjaffe Kayiira watikkira ki? Jjajjaffe Kabisujjulubi nga ki ky'okuuma? Tuli mu mbeera obudde buno nga Ssaabasajja Kabaka waali wali. Profesa Katerege yavaayo mu lukiiko n'agamba ati nno bannange nsaba ku nze nina obusobozi obusobola okugenda okulaba Ssaabasajja Kabaka. Ye baamuwa obutwa. Obudde buno ali ku gwasika olwaleero enkeera tamanyi oba agufissa. Olwaleero bw'agusika enkeera tamanyi oba agufissa. Naye mwe abaliwo nammwe mugatteeko eddoboozi mubanje Ssaabasajja Kabaka. Mubanje empologoma yaffe. Bannange empologoma eveeyo erambuleko Obuganda. Mwe eri naye n'okulambula Obuganda tebagikkiriza. Twakoma ddi okulaba empologoma ng'erambudde Obuganda mu matikkira g'omwaka ogwaggwa. Bwe yavaayo n'akola statement eyali nti nno bannaye temudda mutwala baana bweru, temudda mu kutunda mataka, temudda mukola bwebiti, temugoba bantu ku nnyanja, temukoba. Statement yasembayo eya Ssaabasajja Kabaka ng'akyali alambuddeko Obuganda, ayogereko eri Abaganda.
naye ne waaliwo era ffe era tuveeyo era tuteekeko eddoboozi nga nammwe musobola. Bannange ekintu kino kinnuma. Lwaki mutulowoozesa nti ffe tusobola okugattako mwe temusobola? Musobola okuvaayo ne mwogera muteekeewo embeera Mayiga bino byakola obudde buno, ebintu bya Ssaabasajja Kabaka Mayiga yali mu bikola. Tugambe muno kati Mayiga ye kabaka. Mayiga ye kabaka wa Buganda. Lwaki Mayiga atumanyira okutuuka ku sseeryo? Lwaki Mayiga atukikinalako okutuuka awo? Bannange mbuuza. Ebintu entambula gye bitambulamu si byo birina okutambula. Ebintu entambula gye bitambulamu si byo birina okutambula. Ebintu byonna byonna biri byevuunika. Obudde buno tunuulira abasajja abakulu bavaayo ne bateekawo statement enjogera bambi nabo ne bavaayo ne boogerako kye boogedde. Naye olw'okuba abantu temubawa amakulu, oba Mayiga yabaliisa ki? Mbasaba buli mutaka yenna gy'ali ng'olimu empeka emera. Tuve mu bino mbuno babateekako abantu. Bali katubaleke abamanye nti muli batuufu abatambulira ku nnono n'ebiki bulijjo bwe byali bitambula. Bannange muveeyo mulwanirire Obuganda. Muveeyo mulwanirire Obuganda. Obuganda ku mapu ya Uganda bwasiimulwako, tuli mu centro. Lwaki tutuuka ku sseeryo ery'okuba nga tuli mu centro nga musobola okuvaayo ne mwogera? Mukimanyi nno tugenda kutuuka ekiseera nga tetulina naffe we tuli. Abeeyita Abaganda nga tetukyasobola kukyogera. Tuligamba tutya abazzukulu mbu nali nzekka? Abakulu bo baliwa? Bannaye bajjajjaffe abamanyi ebintu bino, abamanyi ensonga zino muzimanyi naye mutidde. Lwaki muti okufa? Okuzaalibwa kumu, okufa kumu. Naye tugenda. Bannange abasajja batutunda tulaba. Bannange abasajja batusensera tulaba. Ono omusajja talina kyatwongerako wabula okututoolako, wabula okutumalawo. Ekisinga okunnuma, obudde buno tunuulira ebintu bino mbuna abasajja mmwe mwabimanya mu 93 nga n'abamu tuli katuzaala bwe tuti. Tuli wano we batukwatidde mu 93. Ne mumanya ebintu ebyo. Ne mumanya nti empologoma bagituuza naye weetudde si weewo. Ne mukimanya mbuno mugenzi Naggalabi ku matikkira ga Ssaabasajja Kabaka naye ng'ekituufu mukimanya ekiri emabega waakyo. Lwaki mwatutuusa kweno embeera? Nze obudde buno omusango ngenda kugusalira mmwe kuba mwamanya ekintu kino. Tubungeeta tubuyaana bubuyaanyi ne bw'okutandikira tetulabawo. Lwaki mututuusizza kweno embeera abataka? Ab'amasaza abatuufu gye muli muveeyo mwogere mugambe abantu bammwe ab'amasaza. Mubagambe bannange Kabaka tali bulungi. Bw'oba otya okukyogera wetunuzeemu essimu kyogere, ffe batambuza information tujja gitambuza, tujja gyongererako ebisukkako awo. Naye bannange tufa. Buli lwe banyigiriza Ssaabasajja Kabaka naffe no tunyigirizibwa. Buli batulugunya Ssaabasajja Kabaka naffe no tutulugunyizibwa. Tuba bubi, tuyisibwa bubi, kituluma. Obudde buno ebibumbe byo byonna babisengudde. Obudde buno ebintu byo byonna bitundiddwa. Obudde buno buli kimu bwe batuwa byoya bya nswa. Wabula ye Mayiga abakekinaddeko. Bw'aleeta n'abakuba bbomu nammwe ne mwesesaasisa ebintu eby'ekisulu ng'ekituufu mukimanyi. Lwaki museka? Kiki ekibasesa nga n'empologoma tesobola kujja kutulambula? Ki ekibasesa nga omutaka tasobola avaayo kujja tulambula? Ki ekibasesa nga abataka basobola olugendo wa Museveni basaba ettaka ne mutavaayo kulambulula nsonga eyo? Era nayo ne mulinda ffe tujje tubirambule nga naye bitulambulula amazima batubuulira bibuulire nga temwe abaaliwo nga bikolebwa musobola okwogera. Lwaki tutuuka kweno embeera? Obudde buno Mayiga ategese conversion eno eri eno eri gundi eno eri gundi eno eri gundi. Ssaabasajja Kabaka asiimye mu mannya ga Ssaabasajja Kabaka naye nga Ssaabasajja Kabaka okuva bwe yakomawo. Kubanga 31 gaali matikkira ge omwezi ogw'omukaaga. Woziti gwa mukaaga oba gwa mukaaga oba gwa musanvu gaali matikkira ge. Yali amaze okukomawo nga waali ne wali teyagalabikako. Neewuunya abasamba emipiira ne musamba omupiira ne mugumala ne Mayiga n'abawa ebikopo abibawangaani.
Kitegeeza nammwe n'abasamba emipiira obudde buno tetukyayinamu Baganda. N'abasamba emipiira obudde buno tetukyayinamu Baganda. N'abasamba emipiira obudde buno zonna nkwezenge. Amannya meetuume. Naye Kasajja gwe Mayiga otumanyidde. Kasajja gwe Mayiga otumanyidde. Kasajja gwe Mayiga otukikinaddeko. Kasajja gwe Mayiga mwana oyina engeri gy'otumanyiddemu. Mwana oyina engeri gy'otuzinzezinze n'otufuulira ddala bamawube mu Bwakabaka bwaffe. Naye Mayiga emirembe gibaawo. Obudde buno oyinza okuba ggwe ow'amaanyi. Obudde buno oyinza okuba nga ggwe ow'akabi. Nsibirwa yali bw'atyo naye teyamanya yali pulaani kye yamukubye essasi. Mayiga Nsibirwa yali bw'atyo nga w'amaanyi. Saapulo Kaggwa yali w'amaanyi. N'obudde buno n'engumbagumba ze ozigatta n'omunaku yali ku street zonna nga zifaanagana. Ne bye yakola Obuganda n'okugibbako amataka gaayo n'okugeddiza byonna yabireka ku nsi. Biriko bannyini byo kati obudde buno. Mayiga nkugamba ne bw'onaatwala yiika ne yiika. Wallahi ogenda kufa nange nfe, amagumba gaffe gagenda kuba gafaanagana. Ettaka ogenda ddireka mu Uganda. Ne bw'oliguza tekuliko agenda kwetikka fuso ya ttaka. Ne bwe mulisimako kubanga olwedde lisimibwa ne litundibwa mu Bachina ne baleeta ennyonyi ne balitwala. Wallahi lisigalawo kubadde olisigala lyezimba. Nkukakasa byonna mubikole. Naye one time buli kimu kigenda kuddizibwa bannyinekyo. Mu kaseera kanaaba akatuufu buli kimu kigenda kuddizibwa wa gye kyava. Mu kaseera kanaaba akalambulukufu obulungi buli muntu agenda kufuna eddembe. Mayiga ogenda kufa, Mayiga ogenda kuvaawo, famire ye egenda kuzikirira, abaana bagenda kubulawo, bazzukulu bo bagenda kubulawo, mukyala we agenda kufa nga nfuuzi. Bonna obudde buno batikke batwale mu Amerika, batwale Canada, batwale Bungereza, batwalewa. Naye essaawa eba ssaawa. N'olunaku luba lunaku. Bwe luba nga lutuuse oba tosobola kulwewala. Bwe luba nga lutuuse Mayiga oba tosobola kulwewala. Otulugunyizza empologoma ya Buganda n'ogifuula ekitagasa. Otulugunyizza abataka ba Buganda obudde buno bonna bawadde obutwa oyagala kubatta. Bakatikkira abaasookawo bonna basuuza ku minkekeera. Ewaka waabwe baddukawo. Olw'okuba oyina ebibyo by'oyagala by'okuggusa. Oyagala okusimulawo esitole w'abakatikkiro bonna babadde abalungi weegulumiza. Naye Kasajja gwe Kamayiga gwe. Naye Kasajja gwe Kamayiga gwe Akanyarwanda gwe. Katabani Kasepiriya Mukasa. Musajjamu Obunyarwanda mutukekinaddeko. Naye Kasajja gwe Akanyarwanda otukekinaddeko. Kasajja gwe Akanyarwanda otumanyidde. Kasajja gwe Akanyarwanda otusiriwaliddeko emirundi gyonna. Naye wanudde n'erinaakutwala Bunyarwanda tojja ddiraba. Ne ly'onaayitamu okudduka ogenda e Rwanda tojja kuliraba kubanga singa tunakwatako bwe tuti ojja kukisasulira. Tubonyebonye, tutulugunye, tudduze, tubuzeewo. Naye olunaku lugenda kutuuka. Empologoma ya Buganda egenda kusigalawo wadde obudde buno gitadde mu mbeera nga terina bwogerero, terina busizo, n'abataka bandigirambudde bonna wabasibira ebweru. Toyina gwokkiriza kulaba mpologoma, toyina gwokkiriza kulaba kabaka. Mukama Katonda wange, nsaba onsaasire onzikakkanye. Naye akasajja kano mpulira ng'olumu kansina. Kasajja gwe Kamayiga mpulira ng'olumu onsina. Mpulira nga wantama, nga wantuuka, naye simalina kumanya. Naye byonna Katonda ajja tusasula. Tuyinza okuba obudde buno tetulina chance yinza kukwatako kubanga amagye gakweyongeddeko. Security yeeyongedde, obukuumi bwe bweyongedde, naye security ogenda kufa ogireke. Tulugunya omwana wa Muteesa. Tulugunya omwana wa Muteesa. Mubonyeebonye, mubuzeeko obutuuliro, mubuzeeko ewuwe, mubuzeeko kati obudde buno naye ogenda mufuula omupangisa. Kubanga gwe kyekigendererwa kyo kulaba nti ne Ssaabasajja Kabaka bw'aba tafudde kaafuuka enfuuzi. Amazima ga Katonda mu ggulu ettaka ligenda sigalawo nga liri. Ate nammwe mwenna abaguza ebintu nga mumanyi nti Mayiga baguzizza ebintu by'Obwakabaka.
Mmwe mwenna mwenna abaguze ebintu nga mmanyi nti muguze ebintu by'Obwakabaka byonna bigenda baggibwako. Mmwe mwenna mwenna abamanyi nti muguze ebintu by'Obwakabaka byonna bigenda baggibwako kuba bigenda kuddizibwayo wannyini byo. Mukama, ayi Mukama, kuuma kabaka waffe. Ayi Mukama, kuuma kabaka waffe. Ayi Mukama, kuuma kabaka waffe. Mwongere obuwangaazi, mwongere obukuumi alabe ku nkwezenge zino nga zibulyana. Mwongere obukuumi alabe ku bantu bano nga tubagobaganya. Mwongere obukuumi, mwongere obulamu alabe ku bantu bano. Engeri puresa gye bamutaddeko balabe nga nabo tugibataddeko. Ayi Mukama, kuuma kabaka. Ayi Mukama, kuuma ne pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mukama yonna gye batambulira bateekeko obukuumi, bateekeko obuwanguzi, bateekeko amaanyi ne famire zaabwe. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Amannya nsigadde ndi Olivia Katende.